eza abantu we tuli kwekyandemu of course waliwo wana atamanyi nti ekyandemu owa Hajji Haruna Mobero tuli eno waggulu akafo kali bwe kati masavu ate ekyemisana kiri bwe bulala naye tugende maaso kyovula nagambye biri ebyange kabyesigalize so Ronnie Mark enkuba ng'etonnya luli mu kibuga munnange enkuba mu kutonnya amaduuka nga gayingiramu amazzi tegayina we gayita omuloodi w'ekibuga Kampala ng'avaayo agamba ebyo byonna byavudde ku mugagga Hamisi Kiggundu olw'omwala gw'azimba nabagamba omusajja tumukwate nabagamba omusajja azimba mu bumenyi bw'amateeka mulaba kyakoze bannakampala era bannakampala mbu abayiririre abasasula emaali yaabwe eyagenzeemu amazzi. Ekisooka njagala sooka tutumira ku Hamisi Kiggundu Dr. Hamisi Kiggundu sebo nkutumiddeko nnyo waliwo ne mukwano gwaye mu famire eyo bamwita Haji Yasin. Haji Yasin sebo naawe nkubuuzaako this morning. Assalamu alaikum Assalamu alaikum Haji Yasin Kiggundu Haji Yasin Sentongo oli Hamisi Kiggundu kati Haji Yasin Sentongo naawe tukubuuzaako nnaku zino mulaba nnyo apostinga nnyo ebintu by'omwalo ebyo kitegeeza nti omu ku batuwa updates eza buli kaseera ku mwalo ogwo era sheno tugibaweereza. Ekisooka nze kankuwe be nayogerako nabo ninasho gye nakolako ne Balimwezo Honorable Balimwezo abaagala ogira bagende ku channel yange gyeri Ronnie Mark official gyeri naakamala ogiteeka recent nenjogerako nenkolako era national Lutamaguzi era naye era gyeri nagibateereddeyo naye lwaki ndeesa abo ababiri nti balina kye baŋŋamba bye twayogera nabo nga baŋŋamba nti wadde tuli ba opposition ekitegeeza nti tulina okuyimirira mu kkubo ly'enkulaakulana all the time. Oluusi tuba tuleetera abantu baffe nga tubafiiriza fine twagala kulaga nti tuli ba opposition tuopozinga buli ekya gavumenti naye oluusi tuba tufiiriza abantu baffe mu bintu ebimu bwe bityo olw'enkulaakulana. Kati we baba ekiŋŋamba ekyo nenzijukira waliwo story twali tukola ku Bukedde awo twali tugikolera Nakasero awo kati twali tugenze kuba story endala Nakasero kati mu kukola story endala Nakasero ate ne tusangayo story endala twagenda kukola story ya Bukedde byaffe birala naye story endala gye twasangayo yali bweti nti tubabuuza lwaki akatale kano tekazimbibwanga paka n'otuusa olwaleero ake Nakasero abasajja abakulu abaaliwo abamaludde mu katale bagenda omala tuwa story nga balumiriza omuntu omu balumiriza Elias Lukwago yayimirira mu kkubo ly'enkulaakulana y'akatale ako bwe baatugamba abasajja ne bagamba ne tuzze kukola story endala wano naye ate tusanzeewo story endala kyekyalemesa akatale buzimbibwa nga bateerako emboozi okuva ku mulembe gwa Sebaggala oli Sebaggala Seya okuva ku mulembe gwa Sebaggala era n'embiranye yaliwo wakati wa Sebaggala ne Road Mayor Road Mayor yali Elias Lukwago yali MP wa Kampala Central kati ng'ate oli ye meeya w'ekibuga kati ne banako mugugulana embiranye neekulira ddala kati ne bamaliriza nga Seya yalinga aleeta enteekateeka ez'okukulaakulanya abantu kubanga yali abategeera kakati ate wa Kampala n'ayimirira mu kkubo ensole ne bagituwa ne batugamba kyova up to now omukisa gwe baali bafunye tegwasobola kubaawo kubanga waliwo omukulembeze yayimirira mu kkubo eryo kalwakwa nti ensonga ze baatuwa byalimu n'akasente ebyo baali batunyumiza esitoyi tuligikola olulala ne mbadengeza okulaga nti waliwo oluusi aba opposition we bajja ne beopozinga buli kimu ne bamaliriza nga bafiiriza abantu wewaba nga waliwo enkulaakulana ezze ogireka nejja wadde ng'agireese si wappateyo oba nga avudde ku sayidi ya gavumenti nti ebimu ku biku bya haamu leero tebamukuba nti no byakola bibi bamukuba lwakuba abeera ne President Museveni awagira President Museveni okitegeera kiba kitegeeza nti ekyokuwagira President Museveni bw'obanga gwe twagira President Museveni kiyinza okuba nga kibi kuggwe naye ate bwe biba byankulaakulana oyinza okugamba naye ate bino byakoze muleka abikole birina kye bigasa abantu aba because jjukira is a businessman of course at the end of the day is a businessman alikoka businessman naye nga mu byobufuzi awagira gw'otayagala awagire kati tuyinza okugaa tumutunulira mu biti bibiri omuwagizi wa President Museveni batumutunulire mu kyekiti ky'okubeera businessman akulaakulanye ekintu awa abantu emirimu atandikawo businesses
kati kitugamba nti tulina omutunya mu biti bibiri. Bwe tutunya mu biti ebibiri, nja kugamba nze mpagira Hamisi Kiggundu okugenda maaso n'okuzimba omwala 100% muwagira. Lwaki? Bw'aba akulaze pulaani yaago nabirabako nze nayitako mu pulaani y'omwala ogwo. Of course biyinza obutubanga tebagenda kukola exactly bye batulaga mu pulaani, naye bwe baba nga basobodde okubikola naye tebituukidde ku mutindo guli gwe batulaga mu pulaani, because ebiseera bisinga kya bulijjo bye batulaga mu pulaani oluusi tebivaayo nga bwe babitulaga, naye bwe baba nga bagezezzaako kale okubijjayo nga bwe babitulaga mu pulaani, tusiime ejja kuba nkulaakulana y'amaanyi e Kampala wano. Ekitegeera kye gamba ekyokugamba nti amazzi gayingidde mu maduuka g'abantu, Lord Mayor n'ovaayo n'otandika okugamba nti bannange oyo Hamisi Kiggundu era kesise yamukkiriza eri abantu, kitegeeza yeggwe omu ku bakulembeze be tusiba twogera bapolisayizinga buli kintu, mupolisayizinga buli nsonga ate nemaliriza nga mufiirizza abantu. Kankubuuze, obeera Kampala, mbeera Kampala, ng'omanyi emirundi mimeka amazzi bwe gayingira mu maduuka? Omanyi emirundi emeka bwe tuyita mu kibuga nga amazzi gayingidde mu maduuka? Manje genda wano ku bata naliko wano ava kwebyo genda mu kibuga wakati awo wawe wali omwala. Gwe omanyi emirundi emeka amazzi gayingira mu maduuka g'abantu? Gayingiramu buli kiseera. Yuzi twaliko wano ku industry area, amazzi gayonoona ebintu by'Abachina byonna ojjukira babifuluma byonna nga stoko byonna gabyonoona. Hamisi yamala kugira mwala, amazzi gazze gwonoona ebintu by'abantu, ebintu by'abasuubuzi mu kibuga emirundi mingi, kuva ku mirembe gyonna kuva ku mirembe gy'abasebana paka n'olwaliro amazzi gakyayonoona ebintu by'abantu. Oŋŋamba otya bukati leero ovuddeyo gamba Hamisi Kiggundu yaleese amataba mu Kampala, nga ne Kampala yennyini ali mu ntobazi. Otegeera kye ggamba? Buli kimu ky'olabawo kiri mu ntobazi. Kitegeeza nti tuba tulese ensonga entuufu gye tulina okwadressinga politicizinga politics nedda. Nti oluusi Lord Mayor buli waba ayogera kyovula nti nali wano nga nkugamba ku mulundi guno gwokka sisuubira kulaba Lord Mayor nga ajjayo akalulu ku mulundi guno gwokka. Lwaki? Abantu balina ebintu bye balitandise okubuuka mpola kyokka ate abakulembeze baffe abamu bo bakyalowooza nti abantu bakyali wali we baali babamanyi, baatandika oshiftinga mpola, balina ebintu bye babiraba kati. Kyovula tuli ku mulembe nga opposition asobola okuwagira owenaalemu ow'ensonga, gwogwo omulembe gwe tulimu kati, nti Bobi Wine yabitulaze nti asobola okuwagira Kadaga owenaalemu senga aba n'omulamu aba n'ensonga nga n'abantu bamwagala era bamukkiririzaamu. Otegeera kye ggamba? Tegeeza nti olw'okuba nti ono wa Bobi Wine wa NUP opposition nti alina ku opposinga buli kimu, waliwo n'ab'NRM bajja owagira nga bwe nkulaze ekya Kadaga. Era ogenda olaba ng'omulamu gwa Kadaga nga agukkiririzaamu agaye wadde ndi opposition, naye ono simuyinaako waffe byakola ndaba birungi tiiki. Kati wali tuvuddewo abantu bashiftinze bavuddewo wali okuba nti you just want to oppose buli kimu ekijja ekya gavumenti. Nedda, ebirungi tubikkirize bibeerewo, ebirungi tubikkirize bikolebwe. Kankuwa ekyokulabirako kakati bwe banga omwala bagenda kugukola nga bali mu kugukola, kati mbuulira oyagala bagukole batya? Amazzi nga gatambula buli kimu nga kikolebwa ng'ate n'omwala gukolebwa. Of course baba basazeewo ogukola balina okubaawo ebikyuka mu kaseera ako, nga bw'ogamba nti bagenda kukola oluguudo luno wabeerawo ebikyukamu. Suubira nti mu kiseera ekyo enfuufu egenda bakuba wano wonna paka oluguudo luwedde. N'omwala naye bw'ali bw'aba agenda nti leero ngenda kukola omwala, suubira nti amazzi gagenda taataaganamu for that time. Anti yagamba Elias yagamba nti oli eyeeyita omugagga tasobola nagula sementi akalizaawo, agula ono waffe azimba toilets, mbu bibyo byonna byabomose, byonna bye yazimbye. Naye nze kyendowooza nakyo era kyaba engineers nti omusajja tetusobola kutandika ku compromising kuzimba kwe, nti bw'oyimirira ku kamera n'otandika okucompromising okuzimba kwa Dr. Hamisi Kiggundu oba olimba lwaki? Nti on record asooka okulaga byazimbyeko n'ogamba ekitegeeza tuba twogera ku by'okuzimba, ono osobola omuggyako hadithi kubanga alinako byazimbye. Bw'abanga n'ekisaawe bwekitugenda ne tukibeeramu endongo neevuga emipiira ne tugulaba nga tuli mu kisaawe kye yazimba, kitegeeza oyo muwamu credit bwe kiba byakuzimba ogamba nti ono muwe credit ye. Tosobola yimirira mu kamera n'otandika discrediting Hamisi Kiggundu omudiscreditinga ku nsonga za kuzimba. Alina byazimbyeko ebinene ebisinga n'omwalo ogwo. Kati gwe ng'omukulembeze nga Elias Lukwago bw'ojja mu kamera ng'ozze mu kunyooma kuzimba kwa Hamisi Kiggundu oba olimba. Okitegeeza
Njalina byakozeko ebisinga n'omwala. Kati kitegezo ye tumuleke omuwa credit ye nti weeba muliwo ekibomose tujja kyetegereza naye tetusobola kusinziira okwo tugambe tebyakola tabimanyi. Era awo tuba tulimba tosobola kujja mu kamera n'oga byakola tabimanyi. So nze ndowooza Erias kitumusaba aleme politicizinga buli nsonga. Wabeerawo enkulaakulana alambike bulambisi agikkirize ebeerewo oba awabule buwabuzi. Naye ebyo by'okujja ng'okulaga kibi tajja kukola. Enkulaakulana weebezze bagireke ebeerewo. Weebeegasa abantu bagireke egasa abantu. Ate nze nkubuulira mazima abantu bagenda bashifutinga bavaawo awo. Era ojja balaba ku baloti ya luno. E Kampala wano Kalindo ojja kalaba. Maama nnyabo. Ng'owapakaati akuttemu. Ono wapakaati ono. Omanyi natidde balimu ez'oyo nawe namutiiridde nze. Na olaba ku Sunday kati alina ebimotoka byasindika mu constituencies ez'e Kampala eziri mu Kampala muno. Abisindika jjukira bibadde by'ennakawa ebimotoka bya kasasiro. Kati yabijjeeyo abisindika nti Makindye ku Sunday ne bijja mu Makindye omuna ne bisolooza ne bikola kasasiro w'abantu. Ne bigenda mu constituency endala Sunday eddako. Nimane biddayo ennakawa ne bikola. Ebimu era bikyaliko nnakawa era nakisiimye teyabijjeeko bigambo bya nnakawa okulaga nti wedde bibaddewo siga nti naguze byakalulu. Nti yaleese buleesi. Manyi olwa baleeta ebyakalulu akalulu ekagwa ne babijjawo kati yabireseeko ne sitika z'ennakawa balaga nti bibaddewo nga biweereza bannakawa kati mbireese biweereza bannakampala bonna nga yagasseeko n'ebirala ebipya. Nagambye abantu bagenda kwebuuza naye omulodi abadde mu ntebe omyaka yali atukozeeko myaka 20 wadde ekimotoka ekimu bwekiti. Olaba n'abeeka bw'osubaka wadde ekimotoka ekimu bwekiti. Kati katwogerere nanti yagambye mbuhamu atugula ffe tumwogereko. Nze ndowooza nja kukanya ne statement gye bakola yasooka. Kampala teyeetaaga giwolereza, yeetaaga kugizimba. Teyeetaaga agiwolereza, yeetaaga agizimba. Teyeetaaga lawyer, yeetaaga engineer. Nze nja kukkaanya nakyo. Lwaki? Nze sigenda wagira Lukwago mukana akalulu lwa bintu ebisooka ebyo kupoliticizinga buli nsonga n'okuddisa abantu. Ne kasasiro oyo Lagadi oyo gy'osangeko jjajja Lagadi agamba yaleeta omukyayina akole recycling kasasiro oyo then nga alina sente zagenda omugula. Omukulu we byatuuka mu ofiisi ye nga talaba waakolaki waafunira omukyayina n'amugoba. Ezo story zabutalaba waafunira mpulidde nnyingi. Nina omusajja gwe nakyazaako ku channel Ronnie Marketing official, omusajja bamuyita Sebaggala. Alina ebintu byamenyera eby'emirundi omulodi gy'ayimiridde mu nkulaakulana nga mirundi mingi lwakuba nti ebyo byali bigambo bye saagala biddamu wano. Otegera kyeggamba so kyevudde gandi wetuuka mweyensonga ey'okuyimirira mu kkubo ly'enkulaakulana abalina obujulizi bangi n'abamutuuza n'obbaga abakomentingi ne bamukuwa. Waliwo n'omulala yaŋŋamba omukulu bagenda eyo mu America omukulu nga amu ambulance 20 Lord Mayor nga talina kyateekamu nti oba shipping oba byonna biri catered for basenita beeru. Omukulu n'agamba nze ntwale ambulance 3 mu gavumenti ya Mwami Museveni. Zireke. Ate nze omu yaŋŋamba naye mukulembeze mu kitundu ekimu e Kampala MP yaŋŋamba teriyo muntu yenna ali ku level y'okubeera ng'okulembera ekibuga kyonna naddala mu nsi zino ezaffe ezikula ne batakuwa bintu nga emmotoka bya kasasiro nga bya ambulance n'ebirala. N'agamba omuntu akyasinze okulobinga ye muntu wa local government ne meya Lord Mayor be bakyasinze okuwa okulobinga ebweru. Era gawulira nti oli meya oba oli wa local government oba oli Lord Mayor bakuwa mangu singa omuntu omulala yenna. N'agamba naye munnaye olumala obbiba wabwe bati kyebasooka okukola batanana kutuuka Kampala nga yanoonyeza dda ababigula era babitunda. Bwe yaŋŋamba abalina emmotoka bya kasasiro babuuza nga babigula ku baani. Ojja kwetegereza nga babigula ate ku bakulembeze. Kati abo babaira bakulembeze babaki. Kati weebuuliza nti ky'oŋŋamba nti emyaka 20 tolinayo wadde ekimotoka kya kasasiro ekiyamba ku bantu mu Kampala oweereza bantu. Andajjaga Mwami Museveni yabigaana. Ababiri nabbo babiyisaawa nkuwadde ekya bali mwezi abadde Nakawa. Nakawa wali emmotoka bya kasasiro bisiiba bisomba kasasiro abantu b'e Nakawa basobola okunjulira
yabireeta yaleeta namulabisa nkola omu nga baleese ebyuma bino ebyabakazi bana abatunga ebyalaani nga bingi n'ebyuma ebirala bigenderako n'abigabira abantu b'Ennakawa oyo bali mwezo atali road mayor nkubuulira mazima abantu batandise okubuuka ku bintu ebimu ate era twaki era ne quality era ogiwere Bobi Wine oyo kubaayo omu kubasoodde okukola ekintu ekyo okugamba nti abantu natujja bajajingira ku ki ebikolwa byabwe oba wapata ekyo oba wapata ekitutunula ebikolwa bye tuleme kujajinga muntu nga ye tulinde ebikolwa bye okitegeera nze njagala kuyimirira ku kamera kutegeeza Dr. Amisi Kigundu zimbira ku pesi Yasini Ssentongo kyemuli mu kukola ekyokutereeza omwalo ogwo kirungi tuyinza obutasobola kiraba kati ne tusobola kiraba mudda kubanga n'ebibuga ebirala bingi bye bazimbye ku myala bwegiti n'emigga oluusi egisinga n'ogwo mwala bazimbye ne ku migga ne bagizimbako ebibuga biramba so nze ndowooza just tuliwo abamu aba opposition bo baagala ku opposinga buli kimu ekijja naye ate tewali nsonga yonna egemesa mwala ogwo kuzimbibwa mwe mwagala gubere bwe gutyo bwe gukulabikira bulungi nga gufaanana bwe gutyo omusajja akulaze pulaani bwagenda okugukola ne bwegenda okufaanana ne bwe tugenda okubeerawo gwe ng'oŋŋamba mu tekijja kusoboka abantu babeera ku bibuga ne bagamba nti ekibuga kino kye muliko wansi waliyo amazzi agayitawo nga temusobola nagalaba nga muwedda mulimu kweyagala temumanyi baga kino ekibuga bakimuliko bakizimba ku mazzi eri ensi zaatuuka ddaawo ffe tetunnaba tutuukawo tunansa okusenvula kale tunagenda kuzimba ku rivers ku nyanja naye tutandikidde ku myala ate mbu tajja gizimbako nze baŋŋamba abakulu abo abasinga aba opposition abalemesalemesa baba baagala kiri Ragadi ky'ogambye Ragadi kye yagamba baagala musooke mubajjemu olage bafunira then baleke bakukkiriza ogende mu maaso n'okuzimba ofiisi zaabwe baabufuula bufo bwakuliiramu twagala sinzira notegeeza omukulu Road Mayor Erias Lukwago sebo tukwagala nnyo tukuwagidde emyaka kati 20 n'ogatako yaliko 5 nga MP Kampala Central n'abeera 15 ku bwa Road Mayor kitegeeza emyaka 20 kyaliddeko kimala tukuwagidde naye ku bintu ebimu sebo twagala okutegeeza bannayuganda kati baabuuka baagala beta Uganda now wakawuliddako Uganda now baagala beta Uganda sebo kati bino ebintu byobawuddisa n'ekintu kye balabirako ddala kigenda bagasa n'otandika bagamba mbu kibi olw'okuba akikola tokkaanya naye awo abantu baavuddewo ate era nga njagala okujjukiza ssebo wano we tulaga wano 226 wano mu kabokisi banaye bwe abasuubuzi bonna balinze balimu ezo Davicom tujja kulaba abasuubuzi balinze balimu ezo abantu tebalinze balimu ezo so awo wennyini nga tuvudde mu nsonga z'Erias ne byalwana byonna luli wiiki eri we twasemba okukola akantu omukulu Alien Skin bagamba nti ali ku poliisi agenze kukola statement naye statement ndowooza kati gye yakola yakuwaayo bakomanda be anti bukyagavaayo bakomanda babiri basika omu yakola kanyanzi akanyanzi tuyinza obutakagoberera nnyo lwaki akanyanzi ko nze saagala kakkiriza lwaki nti kyali kibaddewo ebbanga lyonna even before nyanzi nga tebannamukwata abo abaana babadde nga babakwata ebbanga lyonna ne mu kalulu kali ako 20 bonna Edi Mutwabo banubyani bonna baali mu kkomera mu kalulu ekitegeeza nti tetuyinza kwesiba nnyo ku nyanzi olwokukwata abafuuti soja kuba abafuuti soja bazze babakwata emyaka gyonna kuva mu kalulu kali babakwata tebabalekanga nko babakwata so bwe baba bakyabakwata tulina kwekwasa nyanzi just tulina kubunenya gavumenti lwaki mukole ekintu bwe kiti temate kuleka bagamba eriiso ly'obuki ly'omukulu ekiso ky'embuzi kirekerera omubaazi bwe kiba tomanyi Luganda tulina otutunulira ensonga entuufu tuleme ate okubuusa ensonga entuufu amaaso tulaneko tunuya ebitali mu makulu nti ensonga entuufu y'oli abakwata so tetwagala kulemera ku nyanzi nyanzi olabika gwe yabawaddeyo kyogamba nti nyanzi oba tawaddeyo tebasobola bakwata
bulijjo bibadde bakwata emyaka gyonna Nyanzi yabadde nga abawaayo otegera kyegamba awo ekyo sikkiriziganya nakyo jasula kuba nti Nyanzi bamukubye nnyo kyova nti oluusi omusaasiramu simanyi nti mwene upya waliwo omuntu gwe balumbye gwe bakubye left right nga Nyanzi ng'ate kisinga okuba ekibi ng'abasinga omukuba baba bantu be bennyini abajja betumanyi nti opposition abetumanyi nti NUP bennyini be bakozesa ate okumukuba omumufiirako naye era ekirungi nti Bobi Wine abadde engeri gyakizannya bwe bakuba Nyanzi takanya nakyo like tabeegattako ate agezaako okulaga nti ono gwe mukuba ye waffe azza buzza naye bwe baalumba eddiya we nalabanga asiriseemu silence eyinza okuba yina kye yali etegeeza sova olaba nti ekyanyanyi so tuyinza omuleka naye kye tuyinza okugamba kyekimu mu mulembe guno nali wano nenkugamba nabadde kubukedde ebagamba tebasobola kukwata ali emisikini tebasobola sebo bamwetaaga bamwetaaga naddala mu kiseera kino bamwetaaga naye lwakuba nti kati oba ogoberera politics wa wano kati politics wa President Museveni oyinza omuyita politics w'ejjirikiti ye style ye bamuyita politics w'ejjirikiti ejjirikiti olimanyi ejjirikiti gwe muti gwe basuula embwa ebeera efudde ziri embwa ze batomera ku kkubo bazikwata ne basuula ku jjirikiti kati politics w'ejjirikiti buli nsonga yonna ebaawo wabeera waakolanga ejjirikiti gwe basuulako ebyo oba President Museveni bw'ajja mu kitundu kyo buli muntu ali wano ewammwe President Museveni bwe yajja okwogera ojjukira byayogera oba wali muto oba wali mukulu obijjukira kayitandika obikuba mu ttooki onoonyereze ekituufu kyeki yalimba oba teyalimba the politics w'ejjirikiti nti buli waanajja mu kitundu agenda kukwata ebizibu ebiriwo abeereko gwabisuulako agambe temulina masanyalaze mubaka wa Mwoyo bwe buzibu senga mwafuna dda amasanyalaze oyo mubaka wa Mwoyo mulonda ababaka besimanyi bagambye yagenze yabadde saidi ze mwaluwe eyo waggulu mu north ne bamugamba enguudo si nkole n'amalwaliro temuliddagana mulonda ababaka ba opposition ne bamubuuza kaakati ababaka ba opposition be balemesa enguudo zino okukolebwa mwaleeta tractor ne bazigoba oba mwaleeta eddwaliro mu ddwaliro ne balijjamu ne balisuula naye politics w'ejjirikiti buli kimu ekibaawo baako gwe bakisuulako ye n'asigala ng'ali kiriini ejjirikiti basuulako ki mbwanfu kati buli ekifa buli ekyonooneka oli ng'akikwata ng'akisuula ku muntu omulala yejjirikiti ku muntu omulala ye n'asigala nga ali kiriini myaka 4 ali kiriini nga tolinawo omwogererako oli womugambako kino oli mwandabyeko nga nkikola bwekyo kanga oli mukozi we oli okitegeera kati politics w'ejjirikiti oyo yali mukola right now nti essaawa eno bajja kubuuza Kamanda Mudogo yattaani Kamanda Mudogo yadumira forest yadumira akabira ye nannyiniko ye director kati wabeerawo ekikyamu ekituuseewo nga tewali kipiininga ye wa mu kamera nti ye gwe mwalabye baba balina kukwata mukulu wabeerawo ekizibu ekigudde wano wekyandembe basooka kunoonya Haji tetusobola kukwata waitress waba tunoonya Haji because waitress tusobola mukwata senga mu kamera tuba twalabye ye nga walaba poliisi wegamba nti twalabye mu poliisi mu kamera ng'akola kino kati ya poliisi ebyabakulu tubivaako ne tukwata ono gwe twalabye mu katambi naye woba nga tewaliwo obujulizi bupiininga muntu buli ekintu ekyabaddewo munda omwo bakwata nannyini kintu ekyo kyonna gwe bakwata oba manager oba nannyini gwe bakwata kati essaawa eno oba tewaliwo vidiyo neepiininga Kamanda Mudogo ne banne baba balina kukwata alien yennyini naye ate alien essaawa eno bamwetaaga because sosobola kukwata alien kati ng'ogenda mu kalulu ng'oyingira mu campaign gw'olowooza ani agenda okukomandinga abaana abo ani agenda okukomandinga eggaali okakasa onoomalako n'abavubuka nga bategedde nti no omuyimbi waabwe gwe bakkiririzaamu omusibi okakasa onoomalako naye bwe banaatandika okuyeekera mu kaseera kano omanye obululu bw'obufiirwa ate nze mbadde mmanyi nti bagenze okulabamu ono tebalina we bamupiiningira ye n'abagamba abakikola we bali baabaawo tosobola kugamba nti yabagamba abakikola obujulizi bwe buliwo andi okusinziira ku gundi nti okusinziira mu katambi kano ekyali kabira gundi ne gundi twagala banaaba walabayo akatambi nga Kamanda Mudogo akuba omuntu n'amutta poliisi yeyina obujulizi kakino kyenkugambye nti oba obujulizi tebuliwo obupiininga oli balina kukwata mukulu manager nannyini kyo essaawa eno gwe bandibadde bakwata naye nkunywedde ensonga ki tebasobola mumukwata kati kyebavajjayo politics w'ejjirikiti Kamanda Mudogo n'afuuka ejjirikiti ne munne
kati kwe tusuula buli kibi, buli embwa efudde, buli kibi tusuula abo ejjirikiti bagaya ebalya ssembwa ze bazuulako. Kati bakwata ejjirikiti ne basuulako. Kati essaawa eno ejjirikiti ye kamanda mudoogo, basuddeko embwa enfu, basuddeko omuntu eyafudde, basuddeko buli kimu, basuddeyo neyisimami gyagwo. Kati oli yasigadde ali kiriini, ono afuuse ejjirikiti. Ye politics w'ejjirikiti gwegambye. Naye lwaki nti ate era mu kaseera akamu osobola okuddamu ebbali politics w'ejjirikiti akola atya? Mu kaseera kano nga tunoonya akalulu, ojjukira ebyabaawo ku Don Chris. Ensonga ki Don Chris yadduka, baamugamba amazima, tugenda mu kalulu. Oyo omusajja omulala President Museveni bw'osigala ng'oyinaayina ng'obbye bannayuganda ate baagenda osabamu akalulu, asimbudde agenda eri mu bantu osaba kalulu. Naye eri gy'alaga baba bennyini be wabbireeko ssente, bamaama baabwe talina bw'agenda basaba kalulu nga bwe babbye ssente oli mu kuyinaayina. Kati okulaga nti abalumirirwa, nti abaagala abafaako, alina okukukwata n'akusiba abagamba olaba nze mbaagala, oli yabyesebeza mumulaba kye mukoze musibye. Ekitegedde kati ekyo nakyo bakikozesa mu kaseera kana nk'okunoonya obululu. Bw'okola ekintu kyonna ng'okosezza abantu ba bulijjo, bakukwata ne bakusiba, omuntu asobola okufuna obuwagizi mu bantu ba bulijjo abalage nti abalumirirwa because ne yabakosezza musibye. Kati oyo omusajja ne bamugamba n'adduka, ne bamugamba tagenda kukuleka mu kaseera kana ak'obululu, agenda kusiba asobole olaga bannansi nti afaayo gye bali. Kati mu kaseera kano ng'omuntu afudde nga n'abalala bakyakira eminga, simanya eggaali yali enyankola kino, eggaali yali enyankola kiri, basobola okukukwata bulungi ne bakuteekayo abali abantu balage nti babafaako. Museveni ne ttiimu ye balage nti bafa ku bannansi be watulugunyizza be wasse. Naye ate olw'okuba nti omuntu eyafudde ayinza okuba tiyasobodde kukola nnyo mawulire, amawulire baagakwata ne bagavubuka bwe bati, ne bagamba tuteekeyo no kamanda mudogo tulage nti tulina kye tukola, tuteekeyo n'oli tulage nti tulina kye tukola. Naye Alien akole ki? Agende maaso akole emirimu gyaffe. Otegeera kigamba. Naye kyembadde okugamba pointi yange eno, senga story yakoze amawulire n'ejajaamizibwa nnyo ey'okutta, n'egenda wala nnyo okusukka awo yakoma, Alien bali basobola omuteekayo okulaga abantu anti obuzibu ne mmadde ebuzaabuza eyo yalimu okubuzaabuza. Abamu bagamba gundi yeyakuba, bagamba kampu yeri yeyakuba. Kati madda teyali mu kubuzaabuza kungi, kubanga eyafa yaleka alaamye we wali obuzibu, nti eyafa yaleka alesa akavidiyo ng'ayogedde n'ekimusse. Kati oba yalimba oba teyalimba, tusinza osanga obuzibu okuwakanya omugenzi bye yakola ki, bye yaleka ayogedde. Nti bwe yayita nafa yakavidiyo n'ayogera naye yali amutuusiza ku mbeera eyo. Kati oluvannyuma ne tutandika okufunayo ebigambo ebirala ebiwakanya akavidiyo nti omwana oyo alimba. Naye ate bwe tugamba alimba yamaze okukola ki? Okufa. Kyegamba nti awo obujulizi bwadde bumala okupiiminga ani? Alien. Naye ate Alien bamwetaaga mu kiseera kino. N'ekyokubiri Alien w'omweramu credit nti teyakkiriza story eno kuzimba nnyo, kutambula nnyo kusukka awo. Kuba senga yatambudde n'esukka awo, politics w'ejjirikiti Alien badde bamuteekayo okusobola okufuna obuwagizi. Kuba Alien wabanga story egenda mu maaso nti wassa omuntu ekyalemedde mu mawulire enkya ne bakulaba ku kampeyini ya Museveni ng'oli mu kuyimba, gwomanyi kye kiba kitegeeza President Museveni ng'oba ottira obululu. Kati kye bakola bagamba dawali. Era kyemanyi kati essaawa eno Alien tannaba kwegazanya ku kampeyini za President Museveni kubanga balinda story eyongere okukkira ddala. Omuntu wabanga tukyali mu story ya Mada enkera ne bakulaba ku kampeyini ya President Museveni bamutera obeera ottira President Museveni obululu, bagamba so kati gwabikkirira abantu bano. Abaana bano balinayo essuubi eriva ku eno keesi bamudooga abo Mejjagulo. Bamudooga ekyo bagenda kiyitako kubanga si gwe mulundi gwe tusobola olaba ebintu bwe bito mu ndongo. Bannaabo abaabasookayo baabikola n'ebisinga ebyo. Okitegeera? Ali nakugamba luli wano si muntu mubi. Bw'oba omusanze personal life ye twakugamba negana n'omutima guli tagulina, guli ogwakanywa musayi tagulina, si muntu mubi. So banne njagala mutegeeza banne be yasangawo mulimu abalina emitima egirigikanywa musayi abakoze ebintu byatannaba na kulowooza kukola. Bw'oba olowooza mbu ate waliwo omwana yafiiridde ku fango ne waliwo abasse nga bo bennyini be basse ate bali mu ndongo muno.
abantu bakoze ebintu mu ndongo muno. Radio yali atandise okutakubya amala okuti simanyi oba mwaliwo, simanyi oba Sanchez wali Kampala ebiseera ebyo. Radio yali atandise okuta ebyama, yali atandise radio nga tannafa, yali atandise okutakubya ebimu eby'abantu abafudde n'ababasse nga bali mu ndongo muno. Abantu bakoze ebintu mu ndongo muno, bassa abantu, bayiye omusaayi. Kati tovula nti oli bw'abanga onenya ali eno nenyolekamu ogamba mpola ali ento ena kyewakoze. Abantu bakoze ebikolobero wano wakuba nti mulembe gwe babikoleramu tewaliwo kamera, naye gwe omugwamu guliko kamera, okitegeera. So nze ndowooza ali entalina kye yakoze nnyo okusinga banna abaamusooka, ne kino agenda kiyitako just challenge eri emu egi talina kuva ku President Museveni paka last lyesoberye era abasinga bagamba nti kati awo weyayolekedde tolina va ku president wootagaliramu bwoti oyingira fayiro, oyingira kukomera, era ogwo omusango baguteekawo wali. Tolina kutagala muwadde. Waliwo n'abantu abamu bolaba nga tebalina kutagala, ne Kenzo talina kutagala. Kenzo yasobola bwekimanyi sente ze bamwesinga za kusayingira, za protocol, za kuyisa mu parliament, zako omanyi engeri gye zijja. Kati basobola okugamba accountability ogenda gijja wanga wazimba mudde ennyumba. Ezamba bekulu nga zote ziba bwezito zibamuwa. Aweddeko bebekulu tebamunyisiza ssente. Ezize ziba handouts wa president direct eri wasayini. Owaye engeri gy'oyogeddeko kwali eno olayika totidde kuloga omusajja akati yagambye akayina yagaye buli adda gyogera. Alien is a good person. Just nti ebintu ebimu tannabiyiga sanso bamuyita politics w'endongo omu tannamuyiga, naye nga is a good person. Tomukomperenga n'abantu abamu abaamusookawo babi nnyo. Talina kye yakoze, era gyase tumusaba kimu afuge baana be abo, kubafuga baleme mulabisa bubi nnyo, kuba basobola okukola ebiri waasi ate ne tupiininga ye, okitegeera. Naye nga bali banna abaamusooka bakulu be bali bulala. Sanchez show yaffe ewagibwa Brina Shoes ne Muna Herbal Mouthwash. Brina Shoes gyali ali awo agamba man tuli mu campaign bakasitoma batono, naye njagala omuzaamu amaanyi nti ate ffe abali mu campaign engatto zaffe ziddugala kati tuzireeta zirongoosa ate batuyisa mu makubo ga mbyalo eyo. So munoonyeeko ku 0759 0759 64 98 36 0759 64 98 36 ye Brina Shoes Bukoto. Ate munagamba ati njagala muleetera ambassador. Oyo ambassador oyo mumanyi oyo? Ambassador mumanyi. Naye mugumu nnyo wano. Naye baŋŋamba wano awo wakabi n'ebino baŋŋamba mukalo nantongo yamugoba ku lwaki oluseke byali birala bamugoba oba yali atega kiba tusimanyi. Awo yo yalina ebyama bya Golden Eagles era kati yasigala wahaji tapa wahaji anti alina n'ebyama by'omukulu. Wahaji baludde bamaze emyaka mingi baludde, naye wabalala ndowooza byagaana nabulake wakale eyo, naye baŋŋamba toka genda ambassador musajjawo musajja wange naye maama owa Iron Mark gwe kyali wa Namulimba kyekituufu ekiriwo kadi yafunye oba ndaba kongs ebintu bya Namulindu ebyo ganyana newolowooza akuwulira ganyana ataddemu headset matu omuvubuka oyo bayabaati kansala kawulira kansala oyo yabeera ku kitebe ye yali tubuulidde muleke naye nze kyemmanyi ekituufu Namulindu tewanabeerawo communication yonna eri official egamba nti kadi bagijje ku Godfrey Saazi mbusaazi ku Namulindu eggwanga yaliriddemu okulya mu ggwanga erikwe tekitegeeza kujjako kaadi.
Gomanyi bantu bameka abawereddwa kaadi nga bakukuta n'abakulu ate nga n'ababawadde kaadi bakimanyi. Gomanyi bameka abalya n'abakulu naye nga babawadde kaadi naye nga n'ababawadde kaadi bakimanyi nti oyo akukuta ne guno kaadi tugimuwe. So nze njagala kusinzira n'okugamba nti ekyokuwa ekya Godfrey Sars okwokya tekitegesa mugisaako kaadi kati bwe yeetonda ogenda kukola otya ate aba yeetonda ki kaadi terina sinzira ku ekyo bwe tugenda ku ground ng'akyali bulungi ngera obuwanguzi asobola obujjayo ogenda kukola otya bwagaba kaadi otegera kyegamba tesaawa eno okuggyako Sars kaadi kigenda kuwa omulimu munene nnyo ekibiina okunnyonnyola lwaki ogimuggyeko yalidde n'ebali bakugabe buli alya ne bali ng'omuggyako kaadi tukuleetere bakansala abaagenda ne basinkana omukulu nga n'abamu babaddiza kaadi ng'ow'ebitaano baagimuggyako ne bamugoba ate ow'ebitaano yalina ensonga ze endala nkugambye ekiba kyakusinkana gundi kyakwogera na gundi bw'ajja ne yeetonda n'akubulira engeri gye yatuuka awo bw'okimanyi nti abamu baba fuleminga. Waliwo omukwano gwange omu mategenda mukugamba erinnya mukulembeze era ne yafunye kaadi ye NUP naye tuulina we twali naye twali ku CBS awo ne wabeerawo yamukubira essimu alina ekibiina kipya yakakikola kitandisa ddi kati n'amukubira n'amugamba njagala weesimbewo ku kaadi y'ekibiina kyange ngenda kukuwayo $1,150,000 tuli naye mpulira n'amugamba naye mukulu njogera naani n'amugamba n'asekaaseka n'ayogera ng'abalaata kati n'amuddamu n'agattako n'amubulira amannya ge n'agattako ne kano ow'ekitiibwa kati olwajja n'amugamba okay naye sikakasa oba ddala njogera naawe mukama wange ow'ekitiibwa badde njagala tusisinkane in person n'amugamba njagala tugende ku Serena tusinkane ku Serena tumalirize bizinensi eno ne sente sobola zongeramu kati nga ngamba tutuula nga tuvuga tugenda ku Serena nga tutuuka mu parking tulinda tugenda okulaba emmotoka y'omukulu ng'etuuse ng'avaamu n'abaana be baali abasajja nga 6 ng'avaamu nga bambuka bwe bati bagende ng'ono mulala bwakuba essimu amugamba tukoze eki tutuuse kumbe ffe twatuuse dda tubalayingira wali bwe tuti olwamulaba nga ye yennyini n'agatufudde omusajja ye yennyini ndeka kati abo abaana baabo bakutte n'ezikamera balina n'obuvidiyo balinayo amasimu gaabwe bagenda kwepositioninga buli omu ali position nze nzije nsanga ow'ekitiibwa tutuule tuteese ampe ne$150,000 kumbe abaana bakola ki bakuba barikodinga olumu n'akasente tokafunye bagambe oluusi n'akasente bakusuubiza nti ceeke yiino mbw ate kati otuuseyo ne bagamba ate nnamakiwalinga naye wali mu kavidiyo bagalaga nti ceeke bakoze eki bagikuwadde maama tetwasiimula motoka ne tugenda ne muga lwaki toyuliriza kyagamba naŋŋamba sisobola abo abaana obalaba bagenda kundikodinga ate nga ne kaadi ye sijagala ne yabadde amanya genda kwesa ssente okunsedusinga naye era sijagala lwakiri nzija kuki kuba independent zano kwesa kaadi ye tuvuge tugende nga tuvuga tuvaawo ku Serena nga tugenda ngezaawo kugamba ebintu bino nti babikola kati tubagendawo bw'okimanyi nti bandi mulikodize musajja wange ate kati saawa eno yafunye kaadi ye NUP naye wali baali tebanazigaba bw'okimanyi nti kati yandibadde bamulikodinga balaga nti olwedde akukuta n'oli kitegeeza akufiiriza eri neeno n'akufiiriza kye bakola nti oli asobola okumukwata kati yabadde ne mubaka munne mu kavidiyo oli asobola okumukwata namuga tulina we tugenda kukola kino ekini bwe kiti nga kya bulijjo oba awerekeddeko ono ne batuuka wali nga byonna babipulaninze ngeno we bakwata obuvidiyo gwe nga tomanyi kumbe nga bategese kukola ki kwonoona byonna babisobola n'amaloboozi bagafuleminga AI omugezi tambala emindu yatunnyonnyolako wano nti baali bagenda omutega kalabba lwa ddoboozi lya AI n'avaayo ne yeewozaako agenda omala okwewozaako omukulu n'amugamba by the way oli mutuufu eddoboozi lino baŋŋambye show namba show ya 2 hours show kye eraninga 2 hours nga temuli bulango n'amugamba tulaba nti bakufera eno show yino bakukubidde eddoboozi ya 2 hours eririmu wadde okusirikamu eno show kye taliimu bulango eri ku TV ki radio kye etaliina bulango kati omukulu kwe kubuuka naga kigezi omukulu bakufuleminze eddoboozi lino si ttuufu kati tamala emirundu yali atunyumiza bwato bwe yawona n'amaloboozi bagafuleminga ate kati guluyo omulembe tegwaliwo na AI w'amaanyi nga kati aliwo kyegezaho okugamba nti bino byonna byonna omukulu asobola okujja neyeewozaako tosobola kuŋŋa nti akavidiyo kafulumye kati enkeera NUP ekyusizza kaadi egijje kwona egitadde kwoli
olaba nga waliwo question mark kyogamba musazeewo nga musinzidde ku ground ki mumaze okwekenneenya bye mulabye mu katambi ali mu katambi mumuwadde omukisa okumuwuliriza mumuwadde omukisa okwewozaako byonna babikoze mu lunaku lumu kiro kimu olaba nga waliwo ekibuuzo omuntu yenna agamba nti Flavia bamuwadde kaadi oba nga oleeta obukakafu obulaga because fe abamu ku ffe tujja kugamba nedda kyogamba mu kiro kimu NUP weesaliddewo Lubongoya Bobi Wine bali eri mubende bali mu campaign amangu ago gye basaliddewo Secretary General gye yasaliddewo nti kati kadi tujja kono tugitadde kuono Chovola banagambye nse wanasi basi nabo official statement okuva mu NUP story sigenda jikiriza lwakuba ate era wenjagalira story negende maaso we wano nti story eno we bagipika eya Flavia Namulindwa ayinza okufuna kadi ne bagipika esoleta pressure ku kitebe ne basalawo kadi ojijja kwani kusazi ne bajibiza Flavia senga story bagipika sigwe nundi we ebange yasegirinya begena kubanga yasegirinya eyasegirinya jukira basooka ne batugamba bayisa kadi zonna constituency yaseginya ne basooka bagiteeka ebbali ne bagambe ne kyaliko okwekeneenyezewa lwaki waliko kidandala n'abalala relatifu ne bagambe tusooke tujekkeneenye kati lwaki abavetinga info gye bampa abaali bavetinga kwe nepimo ekiseera balonda nti seginya tesobola muwa kadi kubanga atuswaza kazanyiikirizi si MP material kati seginya bwe yamala okitegeera tebigenda okuva mu vetting si awangula naye nga yalina candidate yalina abaali bamuwolereza nga kwali ne Bobi Wine abaali bagamba nti omusajja twali muwadde kaadi mwabo kwalimu nani ne president w'ekibiina yennyini kati ne basooka bagiteekako question mark nedda ebbali ne bagamba for review zinera ne bazigaba kati mu kaseera ako Segirinya yakola atya n'ayita abasajja be bonna bamanyi mu media jukira yali Mr. Update online bonna n'abayitamu babulonga anje jukira mako ye yan coordinating mako yo munku babera ku kido kyani kyasege kafuko bosi wa mentor baberanga bwe bati Alex bongole buli gwomanyo wa media akola shows olugambo ne Patrick twaka muzikirira gwomanyo okozesa akatiba bonna musajja yabakubira amasimu ne babayitamu bapike story nga bagamba fe twagala Segirinya tumukubulira balala lwaki pressure yava online yatuuka ku kitebe pressure ne batuukako ne bagamba abantu boogedde eddoboozi ly'abantu muliwulidde boogedde baagala Segirinya kati tukole tutya because yabeesooka yabeetega nga temunnasalawo nze mbeeteze eddoboozi ne lituuka buli wamu twagala Segirinya kati omusajja agenda okutuuka n'agamba pressure esusi tugigabe kati akakodyo ke kamwako Namulindwa kali mukozesa leero ate akasobola omukolera senga kebeyongeramu amaanyi Namulindwa yapika ne social media ayinza oba si yagipika naye abamwagaliza bayinza okuba bakikola bakigenderedde tetwagala gamba nti yakikoze naye abamwagaliza basobola okusalawo ne bagamba tupike story eno etwale pressure ku kitebe kadi bagikyusa ate nga kisoboka pressure bwe yeeyongera kisoboka basobola ogikwata ne bagiwa ono pressure bwe yeeyongera because lwaki mu bana abavetinga n'abagaba kadi mubeeramu abadde baagaliza Flavia ofuna kadi n'abamu nga bagamba tuwooli abagamba tuwooli ne basinga obungi obubonero ne bugenda ewooli kati essaawa eno abaali baagaliza Flavia basobola okusinziira ku ekyo nabo ne bakomawo ne bagamba nedda pressure mugiwulidde abantu kye basaba tugende ku ground abantu babirabye bagamba ki kati eno pressure bwe yitirira basobola okukwata kadi ne bagijja ku saazi ne bagiwona mulira because obudde bukyaliwo wabula wekiba kinaasoboka ekyo twagala kigamba Flavia pressure yino okuva ku online egende ne ku ground balonzi lwakirifa abamawulire tuyite tukole story nga abalonzi be batandise okwekalakaasa nabo bagamba oyo atulira munda oyo tasana kadi yaffe atulira munda nga abalonzi begomba bebekalakaasa kitegeeza story ne pressure evudde ku online egenze oba ku ground ekyo bwe kiggwa ekyo nga kiwedde bino biga Flavia olina okuteekayo okwemulugunyako ku kitebe tokola bino byonna bye tuli mu kwogera ng'okwemulugunya tonna kuteekayo kwata obuvidiyo bwonna obwasaazi obwafulumye wandiika okwemulugunyako kutwale ku kitebe baakingako n'obujulizi obuva ku ground nti abantu ku ground obuvidiyo baabulabye era babusaasanyiza era bagambye tetugenda kumuwa olwaki tunaawo opposition omulala otwale obujulizi obwo ku kitebe oteekeyo okwemulugunyako because bino byonna tebiyinza kukugasa nga tewaliyo okwemulugunyako ne bali abakuwagira ku kitebe kwe balina osinziira bakyuse kaadi bagikuwe era njagala okugamba
ekisembayo n'akasente abeere munako olina okukateekamu because jjukira ebintu ebimu wano pressure okweyongera birina okweteegisaamu ki sente akasente olaba tagenda kukola story eno gye tukoze kwongera ku pressure wala tagenda gikola okujyawo ng'obasasudde naye bw'oba oli mugumu nnyo tebajja gikola naye kiba kikendeza ku pressure gye wanditaddewo kati mulimu abatagenda bikola naye ng'obeetaaga okuteekako pressure abaagala ssente zibawe togenda kutambuza abamawulire bajja wano paka Gomba bakwate story ey'abatuuze ate obagaye mwebale nga bavuza amafuta gaabwe ezo nazo ssente zenkugamba naye banaazimu baliramu ng'alaba nnyingi agamba sijja kuteekamu kigenda kukendeza ku ki pressure kkiriza pressure ebeerewo eyo pressure eyo bw'ogikola naye bakadi togifunye oyo gwe bagiwadde abagenda kufugira ku bunkenge ekisanja kiramba kitegeeza abaafuga kugikwasa anytime kisanja kiramba yonna abaji ali ku bunkenke abali ku taamu egenda eyo drive gy'okozesa okumujja mu ntebe 231 Butereevu tumayize n'ekano Ssemujju Nganda yagambye mbu okusuula Sseggona ne Joyce baagala Nuupu yaluuzinze nnyo era nabe ne Muhammad Nsereko ng'agamba baagala agenda kukuba Nabbosa akalulu nvuunu byabi actually yagambye nti akalulu kalimu gundi babiri abakompitinga baagala ne Nabakooba Nabbosa ajja kumanyanga mu kyakusatu abo bombi obalaba jasi balina kye batamanyi kale bali oyinza okubakkiriza osobola bategeera bali bakyali baabwe nti bw'aba Ssemujju awolereza Sseggona bwe bakulaŋŋanye bwe bamanyi bwe batambudde emyaka gyonna omusuubira wolerezaani oli musajja we newankubadde nga byayogera tabikakasa naye oluusi aba akyogera kulaga musajja we nti ndi wamu naawe kati fuluusi ne tulowooza nti omusajja ali sirias kuba yaagalaga kyali we tuli wamu ffenna bw'olaba Sseggona ng'ayimiridde n'empuuga oba okisuubira kati ekyo kiso tekyewuunyisa ndi kakati oyagala Sseggona awolereze Nabbosa amanyi Nabbosa nze nina show gye nkola ku CBS ku Lwokuna mbeerako kuva ssaawa 10 paka ssaawa 1 ez'ekiro kuva 10 ez'olweggulo paka 1 ey'ekiro kyo bagiyita evening cruise ne MC Walewale ne DJ Steve mbeerako ku Lwokuna naye we mba nvaamu kuddako Medi Nsereko nga ayina Joyce baagala ne Ssemujju Nganda kati ebiseera ebisinga tuba tufuluma bo nga bayingira tutera okunyumyamu kaawo ne Joyce amanyi okutuwaayo ku bupapula obupya Joyce baagala naye ngezaho okugamba nti bano babeera aba all the time Joyce baagala ne Ssemujju nze mba nfuluma ku CBS bo baba bayingira era babeera aba ne baba bajja okuyingira mu studio era bajja batambula babiri kitegeeza nti bano baba bava ku byokuba nti beemanyi bafuuka bakoliigi bakyali bakinywi era Joyce ne Ssemujju babeera bati kuba nze nkuwa byendabako kuba mba nfuluma studio bo baba bayingira otegera kyegamba nti kati bwe ndaba Ssemujju nga yawolereza Joyce kyemba nsuubira because all the time mbalaba babeera babiri ne shows bakola bazikola babiri kati goyagala Ssemujju ajja awolereze Nabbosa oyagala alage nti awagira Nabbosa era alina okunyonyerwako mukwano gwe ate waki kugamba bano abantu jasi wakuba nti bino kambigamba abatulaba bano bona be mulaba bakaayana bategedde dda amazima tebasobola kujjayo kalulu senga badde bamanyi nti akalulu basobola okukajjayo senga tebakyalina mu bibozi bya kaadi senga baba bivudde mudda bali ku ground banoonya buwagizi naye olaba bakyalemedde ku mbozi za kaadi balemedde Kampala bano bali ku mbozi za kaadi kitegeeza amazima bagamanyi Sseggona yakakola shows nga mekanerera abadde ku BBS nga nnyonnyola abantu lwaki yagwanira kaadi up to now akyalemedde ku kaadi gomanyi lwaki akimanyi nti bino byonna byendimu neemola eri bagenda kunnyima akalulu kati ninasooka kuba kaadi eno ndinafuye nga sinnagenda mu kalulu kye bali mu kukola right now bali mu kulwanyisa kaadi ginafuya kubanga amazima bagamanyi nti senga basalawo bagambe kale oba ndi w'amaanyi obuwagizi mbulina lwaki tova ku mbozi ya kaadi n'ogenda n'onoonya akalulu ogambye obuwagizi obulina oba bakumye kaadi kisooka ogenda kuwangula nga Ssemujju bwe yagambye nti oli ajja wangula kati lwaki tebava ku mbozi ya kaadi kuba bakimanyi tetusobola kugenda netujjayo kalulu okujja nga tusoose kuba kaadi eno netuginafuya era kye bali mu kukola oba Sseggona ava ku TV n'agenda kweri Ssemujju ava n'agenda wali Joyce baagala ava n'agenda wali bona boogenda ku nsonga egi kunafuya kaadi bagikube baginafuye batuuke okugenda mu kalulu nga kaadi ekoze eki enafuye kuba kati essaawa eno
80% kadi mwadde obuwanguzi 80%. Tetunayingira mu kalulu naye wa kadi alina 80%. Kati abiri ge tunoonya essaawa eno kati ogamba ngenda kukola ntya soke tukube kadi eno tuginafuye naye tuuka mu kalulu ng'enafuye ng'abantu basobola olowooza otherwise kati kye bali mu kukola. Weebuuze Sseggona okuva bamumye kadi akola shows n'okusinga luli wabadde weebuuze era bulijjo simulaba mu mawulire naye ne bw'omuyita ku YouTube nga bagitandise jjo kati asituka najja okulaga nti balina kye bali mu kukola. Naye lwaki twagala obategeeza nti byonna bye bakola tebisobola kuyitamu? Lwaki? Ebbugumu lya kaadi lyeyongera nnyo nga tutusemberedde okulonda, kubanga ebbugumu eryo liba liva mu bibiina. Buli etusemberera baloti ebbugumu liba mu bibiina, liba terimu bwa candidate abeesimbewo ku bwa independent, liba mu bibiina. Ebibiina byeyongeramu ebbugumu lingi, abadde batambula banoonya akalulu eyo bakomawo ne badda ku kitebe, ebbugumu ne lyeyongera. Kati buli eyafunye kaadi ebbugumu eri alifunako, amasannyalaze ago agataapingako. Kyova olaba nti oluusi oli omugamba okyakaaba olwa kaadi, naye wetusemberera baloti wali lunaku lw'okulonda ng'ennaku zizoddeyo ogenda kundabira ebbugumu erigenda beera mu political parties NRM NUP nga omuliro guli mu pate gutokota guti. Kati buli atalina kaadi awo asangira obuzibu because ne mu discussion baba tebakwogerako. Ebbugumu liba lingi mu kibiina nga gwe tebagenda nakwogera nako. Olaba kati lingi nga tuli ku birala linda wali nga tusemberedde baloti ogenda wali bagamba owe nalema anajjayo wanupo anajjayo conference emu yokka bweti ku kitebe magaze ye NUP ne bayita press conference ojjagira bawoli press conference emu bweti ojjagira bamanyi gena abeera nayo ku kitebe nga tusemberedde baloti. Buli Bobi Wine kyayogera agambye ki bunkenke nga tusemberedde baloti. Kati awo wenyini wayisizawo erinnya ly'omuntu gw'ayagala muwe bwe yakola ku Ssegirinya. Tumanyi Bobi Wine buli dakiika bbiri yayisanga erinnya lya Ssegirinya bwe yali nga tusemberedde baloti buli we yayogeranga nga bw'akoze ku Jaden nga buli kaseera ayisa nga bwe yakola Nalukoola. Tugenza okuziika Anansi Kalisa, tugenza okuziika ani nga ayisaamu omubaka ewaffe yayisangamu meeya abadde meeya Mulyanyama yamuyisangamu mumpere Mulyanyama akalulu mumpere Ssegirinya oyo akalulu. Lwaki? Amaanyi agajjira ku ddoboozi lye nga tusemberedde baloti gaba mangi. Kati gwe balamu Bobi Wine bani bosubira bagenda okwogera nga tusemberedde baloti. Olowooza erinnya lya Walukaga liyinza okubeera ewala? Yerimu ku kagenda osooka era bajja okwesalira akalulu direct mumpeera akalulu Walukaga. Ne bwana bazze mu kyonga zino ojja kuvaawo ayogedde ku babaka nga bana basatu Walukaga ajja kubaawo. Kati kyegamba nti oluusi by'oyogera oba tobimanyi. Ekirala Joyce Baagala kankumubuuze. Joyce Baagala yatandika ddi ebyobufuzi yayingira dde paliamenti. Bwekibe nti yagezaako dde oyingira paliamenti n'alemwa NUP emuyingiza paliamenti. Ng'omanyi waaki yalemwa ebbanga lyonna okuyingira paliamenti paka NUP we yamuyingiza. Kitegeeza nti ku bantu abadde balina okwagala ennyo NUP n'oddiwa ekitiibwa Joyce Baagala yandibadde omu ku bo. Naye kiba kyewuunyiza nti bwe tuba tubala abasinze obujeemu n'eggube tulawukuza ekisanju Joyce Baagala y'omu ku bavuganya ku ngule eyo abasinze obujeemu n'eggumi mu kibiina. Baagala Pate yamusaba ave mu kifo kyeyamuteeka mu paliamenti eteekemu omulala kuba ebadde baswikinga Yoweri Sonyonyi vaawo wali lekerawo Sseggona vaawo wali dda wano Mpuuga vaawo ebadde barotatinga because mulimu gwayo okuba rotating after some time. Bwe bagamba Joyce Baagala yagaananya mu kifo neyeekwata ne sipiika n'amugamba tolina gy'olaga n'alemera mu kifo ne Mpuuga n'alemera mu kifo babiri. Ekyokubiri Joyce Baagala n'ava ku kitebe ne activities z'ekitebe okumala emyaka kumpi 2 mwaka gumu n'ekitundu ng'agenda myaka ebiri talinnya ku kitebe tabira mu activities zaabwe ng'alenga Kazibwe Bashir. Kati ate after some time okomyewo osaba kaadi. Okitegeera bw'oyagala bakole batya bakwesiga ennyo bakwagala ennyo bagikuwe nga n'omukulu wakubira obadde tokwata. Tetumanyi oba amukubira naye ngezezaako okulaga ffe bye tulabako bye tumanyiko nti ne ku kitebe badde amaze kumpi emyaka emeka? 2. Kati baagala okubiwaadinga abantu baabwe abatambula bulungi ne pate bagenda owa kaadi gweyagala bagiwe ggwe. Ekyokubiri Nabbosa ayina ttiimu kaliba ttiimu eyokya bweti. Ttiimu ya Nabbosa ogimanyi? Okimanyi nti ttiimu ya Nabbosa kwe kuli Zaake, kwe kuli taata wa Zaake, kwe kuli bafuutu soja b'Emityana, kwe kuli ababaka b'NUP bonna Emityana, bonna bali ku ttiimu ya Nabbosa. Bwe tuba twogera ku protest vote kitegeezo yasobola okugyayo akalulu ka protest vote anti alina gaadi alina ttiimu ekola. Kati gwe Joyce oyina ani?
oyinza okungamba olina mpoga n'empoga w'emasaka ngamba emityano inaani ayina rumu lumu ayina rumu naye anoonya bamwegattako naye tabalaba ngezaawo kugamba nti olwedde ono ayina ettiimu ayina eggaali okuba kukuuma kalulu okuba kabanja okuba kalwanirira n'okkakuuma ttiimu yonna agirina ono Nabbosa. Ekyokubiri tozanyisanga kye bayita beauty mu kalulu k'omukyalo k'omubaka omukyala beauty kikulu ate era naye ne Nnabakoba gwoyogerako Nnabakoba naye si mubi just akuze bukuzi naye era bwe yali omuvubuka ng'akyali muwala muto ebiseera ebyo yali mukyala mulungi omujjukira mu poliisi ng'ajja n'abigula ati abantu tebaga yali mukyala mulungi oyo Nnabakoba just kati akaddiye akuze ne Joyce baagala naye yali mukyala mulungi genda omwetegereze bwe yagira muko naye yali mukyala mulungi naye ku byamwogerwangako beauty she's a beautiful woman naye lwakuba akuze bukuze era nje kale ayinza okuba takuze nnyo naye kati woleeta Nabbosa wotegerera nti akuze kana akeeru ate abasajja ku byeru bwe bateeke Shiba alina oluyimba lugamba oli mulungi baaba gw'olinaanye omufaananyi atanaaba oyinza okuba toli mubi naye gw'olinaanye Joyce baagala ayinza okuba si mukyala mubi naye baleete Nabbosa kola otutegeera nti oli mukyala mulungi naye gw'olinaanye ono agenda kufaananya atanaaba ku bakyala eno ku gurawundi akazanyaako Nabbosa erinnya lye Nabbosa abakyala yabakomako mu talenti yali azannyeko omuzannyo ne gutwata eggwanga lyonna abakyala gwabanyumira ate bakolanga n'ebivulo eyo yonna ne aromatic nga bazannya omuzannyo ogwo. Ekirala she's a beautiful woman kyembadde gamba tokibuusa amaaso wane Kampala abantu bawanga Nabiira akalulu ng'emu ku factories zaweerezanga Nabiira akalulu beauty walaba ku posta Nabiira waliwo gimanyi bweyaka Nabiira oyo tomulaba kaddiwa Nabiira yali ayaka bwati eruweero waliwo omukyala bamuyita Nabukenya abantu bamuwa akalulu nga tebaagala waliwo none yakubangazzaako yaani oyo Nantaba bwe batwa twogera akalulu k'omukyala tosaagira mu tebayita beauty Nabbosa Proscovia Mukisa is a beautiful woman ayina face kyokka ate bw'ayimirira n'omugaa akola 360 Nabbosa nakola 360 omugaa n'obululu bw'abaganda bange nabo ngenda bukuwa bwonna ngenda bukuwa anti kati wantu osobola kujajingawo nga tonnamuwa mukisa kuweereza kubanga Joyce baagala bajja kugamba gwe wali waweerezaawa waliko wadde kansala wadde uki yaliko mu mawulire mawulire wali ozzeeko okwogerako eri abantu kyetukugamba amawulire yali asoma masomero bakuwandikidde soma genda ate musomi w'amawulire takkirizibwa kutumira takkirizibwa wandowoozayo osoma busomi bakuwadde n'ogenda totumira wadde okutumira wayoddeko asoma amawulire nga atumira ku bantu bajjajjabe bani nga tannaba kusiibula soma genda ye musomi w'amawulire kakati okutegeera nti osobola okuteesa baamala kuwa mukisa n'oweereza nitugamba bayizawe bajjowere Ssenyonyi walabako Jowere nga akola byakola ebyo ng'akyali mawulire walimanyako nti asobola ofuuka kyali leero baamala muwa mukisa ne bamugaa tukuwadde omukisa genda Nabbosa azannya akoze biki tukatumuwe ku mukisa aweereze ate n'ekirala ffe twefuula abategeera ennyo mbu simanya ntegeerera abantu simanya nze ndi mugezi nasoma wasomera constituency yonna leka abantu ba constituency bo balonde gwe baagala lwaki gwe obategeerera olw'oba wasoma bw'oba wasoma naye nga bo tebakwagala ogenda kukola oti bw'oba olina ebitabo naye nga bo tebakwagala ogenda kukola oti ogenda beekakako so nze ngeza okugamba nti bw'otumya akalulu k'emityana Joyce baaga atalina wasobola kuwangulira Nabbosa talina kaadi yokka etegeeza kinene ate ekyokubiri gwe kunnyonyedde emu ku factory ezaakuteekayo yali bito n'akusinga tayimuzi tu gwe bateekewo teekawo Nnabakoba y'okudda kizibu kuba baamuwaako omukisa n'aweereza ate yaweereza mu biseera NRM yabeerera y'amaanyi ennyo kati essaawa eno challenge gy'alina ku ground bavubuka bato be balonda abavubuka ogenda bagamba ki Nnabakoba right now ng'oyimiridde wali Nnabakoba then Nabbosa ayimiridde wano Proscovia ku mulembe guno ogw'abavubuka ogenda bagamba ki ku mulembe guno ogwa Bobi Wine ku mulembe guno ogwa NUP olaba ebintu byonna ebyetooloolera bwe biti okuggyako nga babbye kabbe kyova olaba nti baŋŋambye Joyce baagala ateekateeka kuva ku kifo ekyo agende yeesimbe ku zaake we baŋŋambye agenda kuva ku kifo ekiriko Nabbosa agende yeesimbe ku zaake because baleka baamugambye bino bye nkugamba nti bw'otunula ebiri ku ground toyinzaakaaba musobola anti omuvudde mu sefuliya n'ogwa mu muliro lwakubanza ababaka abantu bonna abajja okwesimbawo saagala bajajinga lwaki
buli muntu ajja mu kalulu olw'ebigendererwa ebyenjawulo. Okimanyi nti waliwo abajja mu kalulu nga bo tebazze kuwangula naye nga bazze funa ku ssente. Nina mukwano gwange yeesimbye ku bwa Lord Mayor, yadde yeesimbye ku bwa MP ne bamugamba abagenda omuteeka mu ssente ne bamugamba bano tukuwa nnyingi ku bwa Mayor, wali tukuwa ntono kati n'akyusa n'ajja ku bwa Mayor. Tannateekayo wadde posita naye ssente zo yali mu kulya. Naye ne mukwano gwange yagenze wa Mufumbiro. Nakandi. Nakandi bannange. Kale lwakuba Nakandi. Kandi yo nina mukwano gwange, mukwano best friend we. Muntu wange nnyo. Tuvula oluusi nsanga ebintu ebimuuzibwa byogera. Naye ye Nakandi bambi bamuwabya. Ate abamuwabya nabo ba politician ate bamaanyi bagundivu baludde mu politics. Be bamuwabya. Kuliko politician omu ayogera olusungu lungi olubuzaabuza abantu batategeera. Tomwogera erinnya. Kakati naye y'omu ku bawabya Nakandi. Nenga ate kakyala kalungi. Ate ngezaho kunnyonnyola abamu ku bamuwabya. Lwaki nti Nakandi muwala muto akyali muto adde asoma ekyambogo yakamala akyali muwala muto muwala mulungi. Kitegeeza nti abadde asobola okutandika political career ye n'agizimba n'afuuka omukyala ayogerwako mu ggwanga. Naye byali mu kukola leero bikulaga ali muziikanziiki bamutomeza. Nakola show n'omusajja weeyo mukono bamuyita Johnson Muyanja Ssenyonga. Yaŋŋamba nti ebimu ku bantu bye batamanyi ne Lulume Bayiga yakizzeemu. Yaŋŋambye ebimu ku baana abano abalimidde politics tebatamanyi. Politics alimu obugumiikiriza tebaagala bugumiikiriza. Gwe lwojjayo feesi yo n'otulaga nti oyagala tukulembera. Amanga golo oyagala okufuga. Abantu bajjayo feesi zaabwe ne balaga interest tukulembera. Ne tuba tuninga ne tubeetegereza. Kiza n'otwali emyaka emirala 10 eba 5 nga tukyakwetegereza twongere okwesiga. Tuyoke tukulonde. Bw'olugjayo feesi after 2 months ne bakuma kadi amangu ago n'ofuuka ekizibu. Beerawo yongera okutunda ekirowoozo kyo mu bantu. Emyaka 5 we giggwerayo bwe gityo omaze okutunda ekirowoozo kyo mu bantu. Era tugenda okutuuka mu kalulu akaddako nga basobola okwesiga ne bakulonda n'abagaba kadi nabo ne bakwesiga ne bakuwa kadi. Kwa weetaaga bibiri. Tunda ekirowoozo kye eri pate, tunda ekirowoozo kye eri abalonzi. Kugulawundi. Emyaka 5 we giggwerako tuba tugenda kukoma 231 nga bakandidenti be tusobola okwogerako nga Nakandi y'omu ku bo. Naye byali mu kukola byongera ku distancing abalonzi. Kumanya nti toli mwangu wa kwesiga bakola bati. Ovudde eno kati ozzeeri kati tunagenda tuuka 231 ng'ate ozze makinje. Ndegera kye gamba bagala poloti. Manya w'oyimiridde tunda ekirowoozo kyo beera mugumiikiriza. Ekisooka emyaka giri ku sayidi yo okyali muto. Kiki bakutomeza? Oli muzika political career yo tuwa example ya musajja wangani Jacob. Yali alowooza emyaka 5 gye n'alwawo teyakomyewo kimakadi. Oza gyaludde. Incumbent yawangula nga ali independent. Waki teyazze nga independent nga yasobola okawangula luli. Amanyi kye yayitamu. Era akugamba bwe bate bampadde kadi sidda. Kye nayitamu. Yakiraba. Buterevu tetugera kusukakaawo tubadde ne Ronnie Martin official gendayo ku YouTube ye subscribing era liking olabe emirimu gy'akola. Tubadde ne ka baby mentor nga kali mu kulya. Naye bannange bagamba mentor no yafuna omusajja naye lwakuba obwamawedde obulaba. Obwamawedde obulaba. Ani? Obwama. Ali. Obwama. Naye tajja. Enziga gyayinaani. Mbuyono tasobola mugumu tasobola mugumu alira bbanja. Off camera.